Tulibalabira ku bikolwa byammwe bwe twogera kati ng'omukulu Pastor Aloysius Bujingo ate amaze okujja mu maka ga His Excellency Akedde President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bw'okuwaayo okwetonda kwe ku bigambo by'amaze akabanga ng'amwogerako ne ku bikolwa by'amaze okuba nga akola ebbanga lyonna ono abadde bw'atayisa linnya lya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi limuvoola bw'ataliisa mannya ge munnange olwo abadde takola naye olunaku olwaleero azze mbwazze kwetonda kintu ekituleetedde okusigana nga tulina questions ennyingi tugamba naye bano abasajja baagala baleka kamanyiiro oba tukayite kamanyiiro balujanja balugezigezi oba kutijjukana naye nga tujoogeddwa abantu bano bo balowooza nti bajja kudde babume Kyagulanyi bamala omuvuma ate bajje beewombeeko simanyi naani ayinza kubagulidde musajja ono geeti kutuuka mu maka ga pulezidenti waffe kubanga bano be bagabibwa obutwa nnamba emu abayinza okuwa pulezidenti waffe obutwa naye tukkiriza nti Katonda ali waffe ffe tutambulira ku lwa Katonda bo wadde beefuula nti be bamanyi nnyo Katonda ne Katonda bye bakola munnange ate tebiraga bweya bwa Katonda tukkiriza nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ajja kutukulembera era eggwanga lyaffe lijja kukyuka bye tulaba ng'ebizito bijja kufuuka ebigonvu era bye tulaba ng'ebitaasoboke bijja kukendeera bisoboke mu linnya lya Katonda era tulina okukkiriza nti kaakati weewaawo kino kikolebwa kiki ekikolebwa naye ffe tutambula n'okukkiriza nti buli kimu kijja kutereera ffe tuliwo na kukkiriza tutambulira mu kukkiriza weewaawo bingi bikolwa bingi byogerwa era bingi bitunuuliddwa naye ffe okukkiriza kwaffe twakisala okukkiriza mu pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi naye tukkiriza nti tutambulira ddala nga bwe twabala bwe tulina okutambula twakitage kigenda tuzza mabega twakigenda si Bujingo yaliwo nga buli kimu kigenda mu maaso era yalaba buli kimu ekyali kigenda mu maaso n'afuna n'amaanyi agasimbule mu mmotoka agoba omutemwa Sericha Dojja nti ye abadde awo ng'amulinza asituke wansi wa steering gy'abadde atudde ajja agobe Bujingo waali TV yammwe weeri mulina n'entandikwa emusobola okunoonyerereza singa abaali mu mmotoka eyo bombi baafa oba osanga kyali bakaluubiriddemu okunoonyereza okutuuka ku butuufu bw'ensonga naye abali mu musango guno omu akyaliwo oba abaali mu bulumbaganyi buno omu akyaliwo ng'era ye mujulizi ayina okusooka okubuulirizibwako muyina ba investigative journalism abalungi nga ba full figure basenkubuge ng'ate n'ekitebe kya saidi kitudde awo olungujje wali soroti media nga Bujingo waali mulemererwa mutya okunoonyereza ku bulumbaganyi obwakolebwa ku musumba waffe ng'ate mutulaze nti obusobozi mubulina obunoonyereza ekintu okukituuka ku butuufu bw'ensonga Jennifer Furufiga mu musango guno musaale nnyo n'okusinga ow'ekitiibwa omulamuzi ng'era soroti media mu musango guno bw'eri ensaale nnyo n'okusinga ekitongole ky'ebyokwerinda ekikola mu kunoonyereza ekya saidi wano wembuuliza oziika otya omwana wa neighbor nga naawe oyina omulambo mu nnyumba omuzadde oba omuntu yenna tasobola kuleka mulambo mu nnyumba ng'olw'okuba ayina omukwano mungi ne muliraanwa yafiiridde omwana we era ye agenze kuziika mwana wa muliraanwa owuwe amulese mu nnyumba buno obukugu obudde amaanyi essente bye mutadde mu kunoonyereza okuzuula oba omwana yakwatibwa oba teyakwatibwa bye muba mukozesa mu kunoonyereza ku musango gwa Bujingo ate ogwa Bujingo go mwangu nnyo kubanga tulina ne we tutandikira ku musumba waffe omulungi mufune abakugu mu kunoonyereza ba Jennifer Furufiga ng'era bwe mwabafunye ne mubasindika mu nsonga y'omusango gwa Jinayajati bagunoonyerezeeko Furufiga njagala akwata akatebe ke nga ye Ssaabanoonyereza mu musango guno ne mukama w'omusumba we Aloysius Bujingo akwata akatebe katuule wali atandika okumusoyasoya ebibuuzo ng'alina peni bw'awandiika obeera osanga Bujingo agenda kusobola okufuna obwenkanya ku butemu obwamukolebwako ne butwaliramu Richard nga Saddaaka Mukama Katonda yazza bibye omusumba waffe omulungi n'atafa kakati kya buvunaanyizibwa tutandika okukola okunoonyereza kubanga y'omutemu tatudde jjukira omutemu yali tayagala bulamu bwa Richard
wabula omutemu yali ayagala bulamu bwa Musumba Aloysius Bujingo. Kakati omunoonyereza waffe omukugwera agenda okulya awaadi ya guno omwaka Jennifer Full Figure ne TV yaffe oba media yaffe ŋŋanze egenda okulya ekirabo kya Investigative Journalism Award omwaka guno Soroti Media bitandike okukola okunoonyereza ku bulumbaganyi obwakolebwa ku Musumba Aloysius Bujingo. Kubanga mutulaze nti obusobozi mubulina obusinga n'ebitongole by'ebyokwerinda. Jukira nti nkugambye mu musango guno poliisi si y'amaanyi nnyo kusinga Soroti Media. Era ne nkugamba nti mu musango guno balooya b'omuwawaabirwa ne balooya b'omuwaabi tebalina se y'amaanyi kusinga Jennifer Full Figure nga kwotadde ow'ekitiibwa omulamuzi aguli mu mitambo. Baabo mu ofiisi ya minisita, baabo mu ofiisi ya Nakiwala Kingi, baabo mu kooti ndeese miliyoni 3 eza beyiro, baabo ku TV bali ku nsonga y'emu. Amaanyi ago ge mwonoonera mu kugogola omwalo oguli ewa Neiba mu nnimiro, lwaki si ge mubeera mukozesa? Kubanga tulaba nti n'ewammwe waliyo omwalo oguzise mu kibanja kyammwe, lwaki temugakozesa okugogola ekibanja kyammwe? Lwaki mugakozesa okugogola ewa Neiba? Ng'era bwe nkuge sirabanga kaaziika naye ng'ate naye yafiiriddwa. Era singa oli nkubira essimu nti ofiiriddwa ne mu kika ne bakuba essimu, nina kugenda mu kika. Abaaye bano interest baagijjeewo efuuka abasaale mu musango guno n'okutulaga nti bamaanyi nnyo basobola okugunoonyereza paka okuguggusa ng'ogwabwe gukyatudde mu nnyumba teweerabira. Nti n'omusango gwa Lwomwa era be bantu be bamu abaaguli mu mitambo we baleeta ow'omu kitundu eyasanze obulumbaganyi mu kitundu nga butwala ow'omu kitundu ng'era n'abakozi obulumbaganyi ba mu kitundu. Soroti Media ye yamutuleetera ne Museveni n'atuuka okusiima omuvubuka oyo n'amwambaza omudaali gwa Katonga. Naye nga singa si Soroti Media kunoonyereza ku nsonga eno oba osanga oyo teyali yambadde mudaali gwa Katonga, era olwamaliriza okwambala omudaali gwa Katonga n'akoma ku Soroti Media neyeebaza nti oba osanga singa simmwe saalisobodde kutuuka ku buwanguzi buno okutuuka mu maaso ga nnamba emu mu Uganda nampa n'omudaali. Imagine okumanya ndi wa mugaso ne mukyala we yabaddewo, naye nga byonna maanyi ga Soroti Media. Soroti Media obunoonyereza buno obulungi bwe muli mu kukola, lwaki temubukolako ewammwe? Obwenkanya bwe munoonyeza ab'ebbali ng'ate wano mu nnyumba tuyinamu era anoonya obwenkanya, awo munaabeera balyazaamaanya. Muyina omulwadde mu nnyumba era yeetaaga bujjanjabi obw'amangu, naye ate taata agambye nti nedda n'omwana wa muliraana mulwadde gwe tuba tusooka okuddusa mu ddwaliro. Omuzadde ne bw'aliba n'omwana ng'omutwe gwe gumuluma gwokka, naye ng'owa muliraanwa ye ali bubi yeetaaga bujjanjabi, omuzadde omutuufu alisooka kujjanjaba mwana we, kubanga tewali ndwadde nnafu etatta. Ne gwogenza okujjanjaba ate asobola okuddira ku mmotoka ereese keesi ekyo badde okimanyi. Twalinanga jjajja Nakasi. Jjajja Nakasi yagenda omulaga okujjanjaba jjajja Aruna Kikwaku, ate ye yakomerawo mu ssanduuko. Munsonyiwa okuseka. Jjajja Nakasi yagenda okujjanjaba kubanga oli yali mutabani wono ye yali yasikira maama waabwe. Yagenda okujjanjaba jjajja n'atuuka mu ddwaliro naye n'agondagondamu abasawo ne bagaa tumukeberemu, ne bamusigaliza dda ne bagamba ate ono ali bubi n'okusinga gwazze okujjanjaba. Era gwazze okujjanjaba yaddira kamotoka akaleese essanduuko omuli omulambo ogwa jjajja Nakasi. Kakati wano wembuuliza, tulina naffe omulwadde waffe mu nnyumba ng'ate keesi ye eri sensitive nnyo, bakyayinza okuddamu mukolako obulumbaganyi. Jjukira Richard si ye yali ensonga oba si ye yali target, wabula Bujingo ye yali target. Naye Bujingo asudde ennanga, ebyokunoonyereza tebikyamukwatako. Nammwe aba Soroti Media ebyokunoonyereza tebibakwatako, kyokka nga munoonyereza emisango mingi omuli n'ogwa Lwomwa ne mugiggusa, nga ne guno gunaatera okugga kubanga mmanyi miliyoni 3 ze bagamba nti zaavudde wa Mama Fina zaavudde mu nsawo ya Bujingo.
kubanga ayina kyali mu kuvuga kyagezaako justifyinga kye mutannalengera yabaffe kuno okunoonyereza kwe balimu okugenda mu maaso ate ne ku kkanisa ndabawo omulambo ne ku kkanisa ya Bujingo yennyini ndabawo omulambo era ebibadde bitambula ennaku 2-3 emabega gwe mulambo ogwafiiridde mu kkanisa ya Bujingo. Lwaki awo temututunuzaawo? Lwaki mutulengeza ebyebunaayira? Tewali wa mu Western Uganda awuliriza CBS ng'ali Mbalala. Tewali we Busoga awuliriza CBS ng'ali mu Busoga. Tewali Mugisu awuliriza CBS ng'ali Bugisu. Kubanga CBS naweekoma nabo ne bawuliriza ezaabwe. Kakati twebuuza ekisa kyammwe kigenda kukoma wanammwe mutandike okwekolako ekisa munoonye obwenkanya obwo bwe muwadde abangi. Ku kkanisa yammwe waliwo omulambo naye mpaawanyega. Ku kkanisa yammwe waliwo ekifo ekikalu eky'omukadde w'ekkanisa komando wa SFC era driver wa Bujingo wherever he was. Tewali ayogera. Ekisa kyammwe kikola ku baana ba muliraanwa ng'ewammwe ewaka ekisa tekikolawo. Nkutuukira ku butuufu bw'ensonga lwaki Soroti Media nsaale mu musango guno era lwaki omusango guno majenjeeke gwonna lwakuba nkugambye mulimu puleeya atakimanyi nti ali mu kuzannya. Waliwo ekibuuzo oba waliwo okulowooza ennyo n'okufumiitiriza. Omusango guno gwava ku mukwate kubanga baagufuula gwa Haji ne Hajati, naye nga wakati wano waliwo akaana akali mayina tebagamba nti kakwate. Lwaki omusango gutambulira mu byapa? Lwaki omusango gutambulira mu byabugagga? Lwaki omusango gutambulira mu fake IDs? Kubanga bwe bagenda ewa minisita balamaze saawulirako ng'ensonga gye bakoonako erimu omwana. Mpulira mu fake ID, mpulira mu byapa babikomezaawo, mpulira mu kino bakikoze bati mukimanyi nti Bujingo anoonya wakubira Teddy. Kubanga ekifaananyi ekiri mu kusiigibwa abakazi bami. Olaba omukazi akola bw'ati ng'olabiriridde omwana, olaba akola bw'ati ne bw'ati. Mannange mwegendereza abakazi. Nange nali ntudde ku ccupa ntemeko Bujingo ayagala kufuna kwejjeerezebwa kubanga okugwa kwe kwatandikira ku Teddy. Anoonya kakasa nsi butuufu bwe era teweekanga nga mu samoni ezijja bwe nnaaba simukanze omukazi yagenda okubeera topiki. Mu samoni ezijja wiiki eno mwe tuli mwennyini oba lunaaba lwa Sande oba enaaba ya Lanchawa, naye ekigenda okutambulizibwako enjiri ye mukazi eyakonjera bbaawe, ye mukazi agenda bba ebyapa by'abasajja. Era Bujingo awunzike ng'agamba bw'olaba nga tokyafuna mirembe na muntu nga tokyamuwuliramu mirembe, kwatamu ebibyo otaasa obulamu. Empeta just yava wa muweesi kiwunde buwunzi tekulemesanga mu busibe. Empeta tekuttisanga, empeta tekukuumiranga awantu wootafunira mirembe nga n'obulamu bwo buli mu masugge matigga. Ekivugisa ensonga eno, ekikulu kya byonna mu nsonga eno, ye Bujingo okuvuma mukazi we. Teeka waga kubanga ensonga eno abasoroti gye bagivugira eriko olubege eraga sayidi etya. Era investigative journalism ono gwe bali mu kubaamu bamuzzeemu ng'abalamuzi nga baapunye edda n'oludda nti lwa musajja. So nze nandirowoozezza nti nga TV yalikoze kunoonyereza okuyambako kkooti oba n'abantu okubasiigira ekifaananyi, naye Soroti TV ezze eraga oludda kweri nereeta ne ssente za beyiro eri omusajja ekitaabadde kibi, neekola bweti ne bweti. Omusajja puleeya atakimanyi nti azannya. Bayita bakwano be bali mu mukuumiramu eyo embeera, be bafyuminga ekintu kino n'ekigendererwa eky'okwejjeereza Bujingo bakubireko Todi Naluswe nti olabye amayisa g'abakazi.
Gwe weewuunye lwaki omusango guno bagufudde nnyo discussion okusinga ensonga endala. Omuliro gwatta abantu ekigogwa tebagufuulako discussion. Okusengulwa kw'abantu ku ttaka tebakifuulako discussion. Waliwo ebintu bingi ebizze biggwawo mu ggwanga tebabifuulako discussion. Lwaki keesi mwe bapiikiriza interest y'ey'omusajja mbu yakwata muwala we oba eyaja ti okuwaayiriza Haji okwebereka ku mwana gw'alinako oluganda omuto atanneetuuka. Lwaki bazze balina sayidi? Lwaki tebazze tutegeezaako bigenda mu maaso? Lwaki tebakoze okunoonyereza okusobola okuyambako ku kkooti okunoonyereza obutuufu bw'eno ensonga? Lwaki bo lwabagwa mu kutu ne bafunirawo oludda nti ffe tuli ttiimu musajja ono ayagala kukuba Teddy Naluswe era ayina ekifaananyi kyali mu kusiigira abasajja nti basajja bannange singa naye waliko mu bigere byange waalinobye. Senga seetegulako Teddy oyo mangu senga nange nninga nga Haji ate nze kyali susse kubanga baaligambye nti naganziza ddala muwala wange. Era bwe weetegereze nnyo wiiki eno Bujingo samoniye egenda kubeera mu musango ogwo oba ku Sande ku main service oba buno bulanchawa bwagenda akola buli lunaku naye ng'ekituufu kiri nti ye nga ye Bujingo ayina kyayagala justifyinga. Weetegereze naye ekinnyumidde mu nsonga zonna eryokanga n'etonnya Kibuyaga alyokanga n'atikkula ennyumba ne tusobola okulabako ebiri munda gw'endiga eyewa Bujingo. Kati saawa eno lwaki totandikirawo okwebuuza nti naye lwaki musumba kw'okufa kwa Richard tebakunoonyerezaako? Ate nga tulina omujulizi asooka eyaliwo ku siini era omu ku bakaawonawo. Byangu nnyo n'okusinga bino bye tulimu kubanga bino bye tulimu mulimu okukebera yakwata ate yakwata yakwata ate yakwata. Ekyokufa kwa Richard tekikyaliko kubuusabuusa yadde n'okutona. Ekituufu kiri nti Richard yafa. Naye wakati mu Richard okufa tulinawo kaawonawo waffe kwe tusobola okutandikira in case poliisi etukandaaliriza ne tukola okunoonyereza singa twatuuka dda ku butuufu bw'ensonga. Olaba eno ebadde enzibu mutuuse ku butuufu bw'ensonga mu wiikisi 2 zokka. Lwaki tetutuuka ku butuufu bw'ensonga ku nsonga eyalabibwako nga ne Richard twamuziika nga ne kaawonawo ayina ebiwundu bimusiiwa bitera ne bimusiiwa. Enkovu zaalina zitera ne zimusiiwa lwakuba ezze za njawulo ziri ku mutima. Enkovu za Bujingo za njawulo si ze zino ezammwe ezirabwalabwa. Kaakati otunuulira bano oyagala obeere n'enkovu y'emu n'ey'omusumba ali anointed? Oyagala mufaanagane? Gwe enkovu zirina kubeera ku mubiri era osobola okuziraga naye eza Bujingo ziri kulo zimuluma zitera ne zimusiiwa tazituuke kaatakuleta kule ku mutima. Ayisibwa bubi naye nga n'obujulizi bonna weebuli. Baagaana okukola okunoonyereza bo okwabo okufuna obwenkanya kubanga situmanyi obulamu bw'omusumba oba tebuli matiggo oba abaali baagala okumutta baagenda oba ekigendererwa ekyali kyagala okuttisa omusumba waffe omulungi kyaggwawo. Kale bwe kiba kyaggwawo tunoonye obwenkanya mu nfa ya Richard ono gwe twasuubiza nti tetugenda kuswaza. Ndowooza okitegedde nti Bujingo ye yatta omusajja. Nkakasa naawe okimanyi nti tekikyali kyakwogerera nti Bujingo yatta omusajja kubanga ogwo gye gwasirikira fayiro gye yaterekebwa bwe bayaggulwawo lwakuba ebuzaabuza erimu ebyamutta bingi oba fayiro eyo teri emu nga ziri nnyingi kuba statement ezaafubutukaawo oluvannyuma lwa instate eyagwa ewa Walakata kuba Walakata nyingi. Naye bwe kiba nga yo poliisi tesobola kutuyamba nkakasa ffeffe nnyini tusobola okweyamba kubanga tukirabye nti obusobozi n'amaanyi tubirina. Naye Bujingo kino kyogoba ekyokwagala okuvumirako maama w'abaana bo n'ekyokwagala okulaga ensi nti ye gwe mutuufu kikomye mbagirawo.
kikomye mbagirawo era ku Sunday ngezanga n'enkulabayo kubanga yebadde nteekateekayo ng'oyagala kubuulira ku mukyalo oyo mbw'ajoonyesa omusajja era ng'oyagala weerippire ku ekyo ogambe nti naffe abasajja tujoonyesebwa. Awo wennyini w'oli waliwo omulambo, tandikira ku ogwo okunoonyereza. Omukadde w'ekkanisa omukyala yafudde, tandikira ku ogwo okunoonyereza kubanga otulaze nti obusobozi obunoonyereza obulina mu bungi. Wabula aliwo kampani ya MTN eranga ne Bujingo. Kampani ya MTN eranga ne Bujingo mwateesa kulanga njiri, siraale za byabufuzi, si kuwemula. Nkakasa mulina ebyuma ebipangisibwa kampani ya M10 gye njagala ennyo okuzaama kubanga nange ndi kasitoma wammwe, layini yammwe gye nkozesa naye wano nzize ng'omuwabuzi. Endagaano gye mwasayininga ne Bujingo okumuwa sponsorship yalimu ebyobufuzi. Muyina ebyuma ebipangisibwa ku mikolo naye sibalabangako nti M10 yeetimbye omukolo gwa NRM wadde ina ssente eswano giwa obukuumi. Tegukolangako kubanga M10 teyinaamu baana, teyinaamu byana, teyinaamu banuupu, teyinaamu ba DP mulambo, teyinaamu wa NRM, teyinaawo wa kibiina kirala kyonna, wabula bonna bayita bakasitoma bangi. Naye M10 mukimanyi nti program gye musponsalinga buli lunaku, gye muteekamu akasente akangi buli mwezi, tekyali yanjiri. Yafuuka ya kuwemula, yafuuka ya kuvuma, yafuuka ya kukakkanya bantu, yafuuka ya kulaga ludda. MTN omuntu n'akwata akazindaalo nga wali ebigambo ebiyitawo nti MTN everywhere you go, MTN yellow, MTN ki, naye bw'akwata akazindaalo nadda ku mukyala we n'avuma ekikulukuto, nagumira ekikulukuto, Teddy alina ekikulukuto still. Nosigala ng'okyamuwa sponsorship. Oli n'akwata akazindaalo ng'abe side emu bali mu kuziika naye mukyafa nnyo ng'abasiru, mukyafa nnyo ng'abasiru. Kyokka nga wano batulaga nti ebigambo ebyo bitutuusibwako proudly brought you by MTN everywhere you go. M10 gwavuma abafiiriddwa, M10 gwavuma Teddy Naluswe ekikutuko, M10 gwa sponsoring omusumba asobola okujja n'ayogera ekigambo ku mannyoko nga M10 ebigambo byayo biri wali biyitawo. Everywhere you go, brought to you by MTN Uganda. Naye proudly brought to you by MTN Uganda ng'akubye waawe ekigambo ekigaana okussa. Ng'akubye waawe ekigambo ekigaana okussa. Proudly brought to you by M10 Uganda. Naye ng'ali mugamba mulondoono, mulonde Museveni bw'akoowa muwa omwana we. M10 mwatandika ddi okusponsoringa programu ez'ebyobufuzi ezitayina ludda, eziraga oludda. Kyali baddoke bw'osponsoringa programu nga balometa eyo, kubanga balometa eyo eringa nga platform buli omu kwajja n'ayogerera ebigambo bye, asinze yaddayo n'obuwanguzi ewaka. Naye no programu ow'ekitiibwa omulamuzi yeroya yowa pulizoni yasiba yagusala ne musigala nga mukya sponsoringa programu ngeyo. MTN Uganda mmwe mwavuma Teddy Naluswe ekikulukuto kubanga yamala okwogera ekikulukuto ne batugamba brought you by MTN Uganda. Mukkiriza brand yammwe ebeereko side gy'ebeera erigwako, oba tubeesonyiwe nammwe tubaviire kubanga amaanyi g'omunafu kwetegula. Era omunafu bw'alaba afunyizza ye tafunya, atambula agenda nze babaŋŋaana okulwana akuba osanze olubuto lunnuma naye gwe singa olubuto lubadde terunnuma naye ng'ali mu kweyongera. Tubaviire, tweyongereyo MTN tubaviire
kubanga MTN nze ngimanyi ng'egenda ewali ennaku ng'ereeta ssanyu. MTN tegenda wali ssanyu ate kuleeta nnaku. MTN egenda ewali ennaku ng'ereeta essanyu. Era nze ekikola kye mwakola ekyoggulira oli maama emmotoka ow'ebibala ow'entebe, wallahi kyandeetera okwongera okubaagala ennyo ne mmanya nti nakolagana ne kampani entuufu era ssente zange nziwa kampani entuufu kubanga kampani entuufu yeeyo eddiza kubawa ejjere. Kakati kampani eno entuufu eddiza kubawa ejjere era nga teyagala nziro yonna mu brandi yaayo, kyobulaba tekola bulango bwa byabufuzi, toligisanga ng'etadde ebbaana zaayo ewali olukuŋŋaana lwa NRM yadde owa Nuupu kubanga teyagala kwawula yawula mu bawagizi baayo. So ng'ate twalirowoozezza nti buli ewali abantu abangi abakuŋŋaanye, kitunzi wa kampani yonna w'alina okulagira obukugu bwe mu kutunda oba w'alina okwettanira kubanga abantu kyekitangaala ng'eno kampuni y'amasimu nswa enoonya ewali ekitangaala oba nseenene enoonya ewali ekitangaala nene wankubadde enoonya ekitangaala sirabangako bbaana za MTN ku mukolo gwa NRM ogwa Jema ogwa DP ogwa UPC ogwa kitebeerangawo kubanga ye eyagala okubeera Newton engeri gye kiri nti eweereza abantu ab'enjawulo. Naye ekibuuzo kiri kimu, kampani eweereza abantu ab'enjawulo ate ne sponsoring ebavumira ekitonde ekikazi, ne sponsoring ebavumira abafu. Oli najja n'akola statement nga MTN yeri mu kuyitawo proudly brought you by MTN Uganda, yegambizaayo kati yeyaddayo ku mafuta g'MTN ng'amazzi ganywa katuuti awo kwavumira abafu gaguliddwa mmwe. Najja n'avuma omugenzi wa mmeri, nze ndi Kyuma nsigenda era nkyaliwo wa mmeri yandesewo Mukama bw'aba ayagala mummuze mirembe kisinziira oba yakolera eggulu oba teyalikoleredde. Brought you by MTN Uganda. Ntedi alina ekikulukuto mu nnyongera. Nze nasulanga ne sitaani mu nnyumba ne bayita omukyala sitaani ku nkomerero proudly brought you by MTN Uganda. Ne babanga abannuupu bali mu kuziika omuntu attiddwa, oyo bussiru bwe bumussizza. Twabagamba nti ono ababuzaabuza, ono abakolamu bukozi ssente, attisa abaana b'abantu kyokka ye akolagana n'ababatta, attisa abaana b'abantu, nammwe abasigaddewo mujja kufa nga ye bwe munaabeera basiru. Proudly brought you by MTN Uganda. MTN tukukooyo tuvuma, tukukooyo okuvuma Maama Teddy Naluswe. MTN Uganda tukukooyo okukakkanya abantu kubanga kino tetugenda kiteeka ku bujingo ng'omuntu, naye gwamuwa omuzindaalo kubanga gwe muzindaalo ogututuusako ebintu bino. That's why batugamba proudly brought you by MTN Uganda. MTN Uganda, stop supporting ebintu by'okukakkanya abantu, ebintu by'okuvuma abakyala, ebintu by'okuvuma abafudde, ebintu by'okuvuma abantu. Ekigambo koma nnyoko kinene nnyo okuyitira mu brand nga MTN Uganda. MTN Uganda nkiddamu tukukooyo okuvuma Maama Teddy Naluswe. MTN Uganda tukukooyo okutuleetera ebigambo ebiwemula. MTN Uganda tukukooyo okuvuma abantu. MTN Uganda tukukooyo okubeera n'oludda. MTN Uganda lekera okubeera ne side. MTN Uganda beera Newton mu buweereza bwo, tobaako na ludda kubanga ebituvumwa n'ebivumwa Maama Teddy Naluse. Proudly brought you by MTN Uganda. Embwa emanya gye bajaagala. MTN Uganda embwa emanya gye bajaagala.